Yesu bw'agenda okujja ewuwo tajja kujja nga muzungu. Sometimes naddala abantu bw'oba omanyi Katonda, Yesu bw'aba akimanyi nti omumanyi, ajja kujja musajja, ojja kulaba musajja ajja akuwa ebiragiro bye. Osigale mu kkala kyawo mututabulira Sitaani n'abeera omuddugavu, Kristo n'abeera omuzungu, era ffe twali twamubalekera. Yesu tali mu kifaananyi, bw'aba ajja ewuwo tajja kujja nti muzungu, ajja kujja musajja nga bw'olaba omusajja nga bw'ondaba, ajja kujja musajja nga bw'ondaba. Naye nga yefudde kubanga Yesu ono okujja ye yagamba nti nze ndi kitangaala kyansi, ye kitangaala. Kubanga n'omuntu eyasooka gwe baatonda Adamu baamutonda ye kitangaala. Naye lwakuba waliwo ebyawandiikibwa ebyabula nga the lost book of Enoch, waliwo ebyawandiikibwa bingi ebyabula bye bataateekamu. Lindako, Bayibuli mulimu ebitabo ebyawandiikibwa waliwo ebitabo ebitaliimu. Mmwe mwajjawo obujulizi nti byabula ng'ate temwabirabako ate nga byabula. Yesu yagamba nti buli kintu kyonna ekyakwekebwa kijja kukwekebwa, kijja kukwekulwa. Buli kintu ekyakolebwa mu nzikiza kijja kugibwayo abantu bake. Kati tuli mu biseera eby'okujjayo amazima agaali gakwekebwa. Omanyi abantu abasinga bali mu factors ebiriwo. Omuntu asobola kugamba nti mu butuufu teyabbye, naye ng'amazima yakoze eki? Yabbye. There is a difference between obutuufu n'amazima ebyanjawulo. Abantu bawaddeyo ensigo tebasumuluddwa. Tuguze soda. Abantu baguze ensoda. Kwegamba abantu bayagayaga, baliyo bayagayaga bafa. Naga nti buli kaseera buno obulokozi buli wano kuusi lulinga olutindo gwolaba n'ensiki n'ekiziga lulinga olutindo. Abantu bagwayo buli kaseera. Abantu banogoka ne bagwayo. Oli agwayo nga talina kyakulya, nga bamugobye mu nyumba talina waasula, ng'omwana we talina kyakumuliisa, omuntu n'atuuka okuteeka amayinja ku sepiriga afumba. Mmwe muli wano kubanga gwolaba bakuleetedde akatogo n'olya kasoda n'oleka nawo. Naye abantu bali bubi bannange. Bakaabeeyo mu mayumba. Abantu bakaabeeyo mu mayumba ebyaddala. Kyova olaba mbasabira Mukama Katonda abazibula amaaso mulabe obwakabaka bwa Katonda. Yesu yagamba nti obwakabaka bwa Katonda buli mu mmwe, kati obwakabaka bwa Katonda buli mu nze naawe. Gwe bw'oba olina Katonda omusinza mwono mazima, obwakabaka bwa Katonda buli mu ggwe. Kati eddoboozi lyava mu gwe ngamba Robert, vaayo, abantu bange bafa, abantu bange bazikirira, abantu bange babonaabona. Nange nenvaayo mu kinya. Bwe navaayo okujja mu kibuga Kampala, nasanga buli omu agaludde ejjambiya ng'ayagala kutema munne. Ne mbagamba abantu ba Katonda temwetema. Katonda alokole era awonya. Nga buli omu akyukidde munne be watuukira. Nga buli omu akyukidde muno, omulala ava munne, omulala amubbako ssente, omulala ayagala kumuggyako obulago. Ne mbagamba musooke mulindeeko, ne bampuliza. Ne mbagamba muliwulize bantu ba Katonda. Ne mbagamba Katonda alokola era awonya. Abantu bonna ne basuula wansi ejjambiya. Ne mbasabira ne mbawa ekigambo kya Katonda ekibuga ne kitereera. Y'ensonga lwaki mulabye nvuddeyo, nina bingi, ndabye bingi. Nkubiddwa Export TV to the world. Mukwano gwange gwo wenna nkweyanza akadde ako kwoleka n'otulaba. Owuliddeko katumaleyo emboozi. Nze omwana Soda, tuline Musumba Nabbi Robert. Tukwongereyo ku nteekateeka z'abadde bamugoberera. Mumanyi bulungi ensonga zatera okuttaanya nga tutudde wano. So ne leero azze. Sebo Yesu yeebaza. Amina sebo. Mwebale emirimu. Tuweereza. Ebigenda mu ggwanga mubiwulira oba ffeffeka ababiwulira? Ebigenda mu ggwanga tubiwulira kubanga mbadde ndi awo bandaze nti mu Western Uganda abantu bagenda kufa bangi kubanga nalabye entaana zisimbye leero. Ani yakulaze? Katonda. Abantu bagenda kufa mu bugwanjuba. Nandaga nti waliwo n'omukungu wa gavumenti agenda kufa. Leka naawe. Yes. Yangambye nti waliwo omukungu wa gavumenti agenda kufa. Yamukulaze? Ya. Osobola muŋŋambako? Yangambye bwatandaze mukungu ki agenda kufa. Yangambye mukungu wa gavumenti agenda kufa. So ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda, ekisinze nnyo abantu bagwayo nnyo mugeena kwegamba bayiikayo buyisi kubanga abantu bonoona nnyo, abantu bavudde eri Katonda, abantu basinza bintu birala tebakyasinza Katonda kubanga bagamba nti Katonda mbutagabirawo, mbu Katonda alwawo, mbu Sitaani yagabirawo. So y'ensonga abantu bagwayo nnyo nga tunatandika tunagenda mu maaso. Amakya gaali waliwo amawulire gansanyusiza. Abadde neebase. Nina genza okuzuka ku makya nasanze omuntu afukamidde nga akaaba.
kino sikubulira kirooto nti vision maaso ku maaso omukyala ng'akaaba nze kwendi ningamba ono abadde kinga emikono agisitudde yebaza Katonda nimuga kiki nanga nti nalabye Yesu ng'asse okuva mu ggulu najja nga yenna ayakayakana bwe yatuuse ku nsi kuno n'atuula ku ntebe bwe yatudde ku ntebe n'adda mu kifaananyi ng'eky'omusajja n'atandika kusabira abantu buli omu abadde amubuulira ebizibu bye ng'amukola ku bizibu bye. Ezo si ze emboozi ezimu n'eza Bikira Maria zempulira? No, si ze zimu ziri bwe ziba za Bikira Maria. Eno emboozi ya Yesu. Yesu ye mulokozi. Kakati abantu balina gye baabulira. Abantu oyo omukyala bulijjo mbadde muyigiriza nga mugamba nti Yesu kitangaala ye n'agaana kubanga yali mukatuliki n'emusabira n'alokoka. Ye n'agamba nti Yesu muzungu. Olumu n'anyiga n'avaawo ne wendi n'agenda. Nimugamba nti Yesu kitangaala naye leero akirabyeku. Yesu n'ava mu ggulu nga kitangaala naye bwe yatuuse ku nsi n'afuuka muntu n'atuula mu ntebe naye yanga nti obugalo bwe busigadde nga bukyayakayaka. Mu kumukkira yabadde yeebase, yabadde alaba physically. Yes, yabadde yeebase naye kati nze okumusanga musanze physically ng'akaaba afukamidde wansi. Talina byakozesa tanywa mwenge talina byakozesa naye nga yali yagaana n'okusaba nga tasaba naye kineewunyisa ne mugamba olaba bulijjo nkugamba nti Yesu kitangaala n'ogaana. Nze nagamba abantu nti Yesu kitangaala naye abantu abasinga bakimanyi nti Yesu muzungu. Yesu si muzungu. Yesu bw'agenda okujja ewuwo tajja kujja nga muzungu. Sometimes naddala abantu bwoba omanyi Katonda Yesu bw'aba akimanyi nti omumanyi ajja kujja musajja ojja kulaba musajja ajja akuwa ebiragiro bye osigale mu kkala kyawo mututabulira sitaani n'abeera omuddugavu Kristo n'abeera omuzungu era ffe twali twamubalekera. Yesu tali mu kifaananyi bw'aba ajjewo tajja kujja nti muzungu ajja kujja musajja nga bw'olaba omusajja nga bw'ondaba ajja kujja musajja nga bw'ondaba naye nga yeefudde kubanga Yesu ono okujja ye yagamba nti nze ndi kitangaala kyansi ye kitangaala kubanga n'omuntu eyasooka gwe baatonda Adamu baamutonda ye kitangaala naye lwakuba waliwo ebyawandiikibwa ebyabula nga the lost book of Enoch waliwo ebyawandiikibwa bingi ebyabula bye bataateekamu. Lindako Bayibuli mulimu ebitabo ebyawandiikibwa waliwo ebitabo ebitaliimu mwe mwajjawo obujulizi nti byabula ng'ate temwabirabako ate nga byabula. Yesu yagamba nti buli kintu kyonna ekyakwekebwa kijja kwekulwa. Buli kintu ekyakolebwa mu nzikiza kijja kugibwayo abantu. Kati tuli mu biseera eby'okujjayo amazima agaali gakwekebwa. Omanye abantu abasinga bali mu factors ebiriwo. Omuntu asobola kugamba nti mu butuufu teyabbye naye ng'amazima yakoze eki? Yabbye. There is a difference between obutuufu n'amazima ebyanjawulo. Kati oli ayinza kugamba nti mu butuufu omwana oyo teyabbye embuzi oba omusajja naga mu butuufu sabbye naye ng'amazima yakoze eki? Yabbye. Kati mwaba omulembe guno ogubadde gwayita bagamba mu butuufu nti mu butuufu obusiraamu weebuli mu butuufu obukatuliki weebuli naye nga mu butuufu obusiraamu tibukoze eki? Tebuliiwo. Eyo tujja kutuuka esijja enzigiridde. Kati ebintu byonna byakwekebwa. Kati guno omulembe gwe tulimu Katonda abijjayo kubanga Bayibuli egamba nti bawala bammwe n'abatabani bammwe baliroota ebirooto baliraba visions balikola ebyamagero. Kati ffe tubiraba kubanga ensi y'omwoyo ekwekeddwa eri buziba. Kati gwe bw'oba oyagala kgenda mu nsi y'omwoyo olina okusooka n'ova mu nsi eno ey'omubiri tofa kubanga bw'oba okkiriza Mukama Katonda n'ogamba nti nze ndi wa Katonda. Kati si gwe agamba 1000 kangende mu America. Bw'obanga wakkiriza Katonda akumanyi kati obeera ku biragiro. Kiringa nga remote bw'oyagala kussaako TV yo w'oyagalira n'ogissaako n'onyiga akapensa. TV si ekugamba nti nzissaako ne gwe oyagala n'onyiga akapensa TV n'egendako. Naye bw'obeera mu mwoyo bino ebintu Katonda yakuyamba n'akujja n'agamba jangu olabe oba genda mu America. N'ogenda mu mwoyo. Kati y'ensonga lwaki twoga nti ebintu eby'omwoyo Yesu waali era gwe abadde bawakanya Yesu waali guno omulembe buli abadde awakanya agenda kiraba. Oba naffe ajja atukyalireko tumulabeko. Katonda sometimes abantu Katonda baaviirayo si baana bamwagala ennyo. Kakati soda omwana soda bw'obanga Yesu omwagala nnyo akimanyi nti oli wuwo omutegeera. Sometimes asobola butajja kweraga kubanga akimanyi nti ango yonna gy'ogiramu omulaba
omutegeera ne bwagira mu kintu kyono osigala omutegeera kati ekyokulabirako nze nyinza okubanga nsaba nga nkusabira nga sawa zino tusaba nze Yesu manyi kumulaba ayinza okujja nga kitangala ninga katini nnyo nze nkalaba gwe tolina kyolaba naye nga akatini nnyo okwolabyako kisobola okuzoominga nekiba kinene nnyo bitera okubaako nze bitera okumbirako era nalwegulu mbadde nagwensabira kyambaddeko okazoominga kibeera kinene kubanga bw'okizoominga buli obutangaavu bubeera bulamu obutaggwaawo buno bw'omukyala bwalabye kubanga nze bwojja n'onyonnyola kiwalabye bw'obanga olabye ekintu kirala muzimu era nze nsigala nabagamba nti nze nna discernment nsigala ntegedde nti gwolabye muzimu naye mukyala bwe yannyonnyodde nakitegedde kubanga yangambye yazze n'atuula mu ntebe nadda mu bw'omuntu kati n'afuuka muntu nga kiri Yesu bwe yagamba n'agamba nti nze kitangaala ekyensi era bwe yali agenda n'atugamba naffe n'agamba muli kitangaala ky'ensi mugende mukole ki mwakire ensi era bw'ovaayo n'amazima ng'owa abantu ebigambo eby'amazima ebigambo bino kiringa nga bw'okutta ejjinja n'olikuba omuntu oba omuntu aliko omusota n'olikuba omusota ne gufa kati nze bwe ndi wano bwe nkasuka ekigambo kyange kino nabagamba nti omuntu ali eyo aba YouTuber bw'aba ali eyo n'alaba ekigambo kino bw'aba nga ali connection nange awulira amasannyalaze gamuyitamu yes bakiwulira awulira amasannyalaze gamuyitamu kubanga tuba tuli connected kubanga ebigambo ebyange byenjogera si bigambo byange kati ekyokulabirako bwenzize wano nina emirimu gyendese nina nabakasoma nese n'omulimu gwa mitwalo musa bade bagaba ku buntu bade nsala labba za masini ziri 5 buli labba bagigaba ku mitwalo 10 n'ekitundu nenerekereza ningamba sijja kukola kangende olowooza kyeki ndese wano nazze wano love yendese wano nzize lwakwagala kubanga waliyo abantu ababona bannanga abantu bayina ebizibu abantu babaliddeko sente abantu bawadde ebimu by'ekumi tebasumuluddwa abantu bawaddeyo ensigo tebasumuluddwa abantu baguze ensoda kwegamba abantu bayagayaga bali bayagayaga bafwa naga nti buli kaseera buno obulokozi buli wano kusi lulinga olutindo gwolabe n'ensi kine kiziga lulinga olutindo abantu bagwayo buli kaseera abantu banogoka ne bagwayo oli agwayo nga talina kyakulya nga bamugobye mu nyumba talina waasula ng'omwana we talina kyakumuliisa omuntu n'atuuka okuteeka amayinja ku sepiriga afumba mmwe muli wano kubanga gwolaba bakuleetedde akatogo n'olya kasoda n'oleka nawo naye abantu bali bubi bannange bakaabeeyo mu mayumba abantu bakaabeeyo mu mayumba ebyaddala kyova olaba mbasabira Mukama Katonda abazibula amaaso mulabe obwakabaka bwa Katonda Yesu yagamba nti obwakabaka bwa Katonda buli mumwe kati obwakabaka bwa Katonda buli munze naawe gwe bw'oba olina Katonda omusinza mwene mazima obwakabaka bwa Katonda buli muggwe nabbi tuli twajja okukola omulamwa gwaffe ne tugulemesa ne tutagukola kozi omanyi bingi kati soke tumaleyo omulamwa ono omwami waliwo story gye twakola ey'okubiri yeewaako obujulizi n'agamba alaba ng'ava mu kinnya okujja ku nsi abeeko emirimu gy'akola ndowooza tutandikira ku kinnya ekyo kyaliwa era kinnya ekyo mirimu kye gye wajja okukola Mukama yeebazibwe abaana ba Katonda nga tugenda kutandika ebintu bino eby'omwoyo mbigobamu gwe bw'oba oli eyo nga tobitegeera ebintu bino Debba liwuliriza noonya akatebe awalala noonya akatebe awalala wootule kubanga ogenda kuwakanya balimba banoonya sente nze muganda wange sinoonya sente era okujjawo teri kyaki ensindisi nabagamba nti nze siina kyaki gyenkunga bwe kujjako nga Mwoyo Mutukuvu bwanungamya nensanga kyaki baganda bange nga basabana ng'abaganda bo Mwoyo Mutukuvu angamba nti abo baganda bo ngendayo ne tusaba bw'aba tagambye toyingira bw'aba taŋŋambye siyingira kati nze ono sizze kunoonya sente gwali eyandaba ayina ebizibu bikutawaanya ayina embeera z'asinza emizimu gyo oba oli musamize oba oli mulogo bino byakusuka okutegeera bw'oba tobitegeera Debba emizimu gyo gy'otegeera ku luno ndi mukambwemu bw'oba otegeera emizimu gyo osinza mizimu gyo bino birabe ate ojja kutuuka obitegeera ekifuba kubanga bino bya nsi yonna vidiyo ya leero nkambwemu kulaba oze n'obusungu bungi ku mulundi guli bwe nali mu kinnya kyali mu kibuga Kampala saidi nga wa kyali mu kibuga Kampala olabanga ku mini place yawo yes ku mini place yawo nali neekwese mu kinnya wansi nga nali saalinze k'abantu waliyo bange twekwese kati eddoboozi lyava mu guli ngamba Robert vaayo abantu bange bafwa
abantu bange bazikirira abantu bange babona nange ninvayo mu kinya bwe navayo okujja mu kibuga Kampala nasanga buli omu agaludde ejambiya ngayagala kutema munne nembagamba abantu ba Katonda temwetema Katonda alokole era awonya buli omu akyukidde munne be akyukidde muno omulala ava munne omulala amubbako sente omulala ayagala kumuggyako obulago nembagamba musooke mulindeeko ne bampuliza nembagamba mulindirize bantu ba Katonda nembagamba Katonda alokola era awonya abantu bonna ne basuula wansi ejambiya nembasabira nembawo ekigambo kya Katonda ekibuga nikitereera yensonga lwaki mulabye envuddeyo nina bingi ndabye bingi nkubiddwa awo tujja kutuukawo Katonda bwanzijja mu kinnya nangamba abantu bange bazikiridde bayambe nembayamba abantu ba Katonda ne batafwa kakati kyakano ke kaseera nzize okubategeeza Katonda bye yampa okubategeeza tukunkumudde n'amatu yes Katonda bye yampa bategeeza nga maze kuva mu kinnya wansi natambula bwe ntambula nasanga omusajja yali atunda kaploti ke kali katini nnyo oba bwe bununga bwe batunda nansana oba kalindooza kali fuuti 10 oba ku 10 nga kaploti ako yali akasaba milioni ezo 5 Katonda yanyiga omanyi Katonda okukwata trailer n'atandika ogikubisa abantu yakwata trailer namba trailer yagijjako ekyemabega nga omutwe gusigadde n'atandika okukuba abantu omu ku omu ng'akuba abantu omu covid ng'akuba nga bw'okutte kibooko akuba nga bw'akutte kibooko naye nange yagimpisaako ku saidi yagimpisaako bwe yagimpisaako nange ng'akuba bonna baakuba basaanawo nga bonna baakuba basaanawo naŋŋamba nti abantu bange bali mu makyaki basaba bawaayo bimu by'ekumi bawaayo ebiweebwayo naye tebaweereza nga bwe mbaagala baweereze basanyusa bantu kubanga kani imagine omuntu naddira munne n'amuguza ploti 5 ku 10 n'agimuguza obukadde 10 bubbi bwennyini kakati abantu abasinga emmere eno gye njogerako balaakinga okugiryako okumanya amazima mu kyaki tegaliimu amazima tegaliimu yes tegaliimu kakati bino byengenda okujjayo naawe ali mu comment section ojja kumbuulira oba olinawo okirabye natambulako mwana soda asanga omukazi atunda kasooli oli yali amutuula yali aweze ennaku nga 3 nga mutuufu yagaga omanyi kasooli bw'aba agaze munda osobola okukeera ku makya n'omunaazaako kungulu n'omuteeka abantu ne bamugula kaali kabonero nemugula kasooli kino ngenze reality nemugula kasooli yali kasooli gyali mukaaga nga nsiibye enjala mutuufu sinalya okutuuka waka nga aliko gamu anaanuuka saamulya kati mukama nanga tyawolaba abantu bange kubanga okwagala tekuli mu bantu ba Katonda njagala abantu bo mumbuulire obulokole kyeki kubanga abantu bangi beewaako obujulizi onagamba nze ndi mulokole kasankira ku makya ne ngamba Yesu simanyi nsangula amannya gange mu kitabo ky'abaki olwaleero nze soda njatula nti ndokose nempwebwa obulokozi ekyo kye mbagambye nti video ya leero nkambuumu singa mbadde n'ekibooko nabandi badde nkuba n'okukuba yes bino by'obulokole bino eby'omwoyo ebiriwo kati biriwo okukuba omwana soda kasoka nkudire waliwo Katonda mwoyo mutukuvu yakubako abasajja babiri ne bafa n'omukazi we n'abatta omanyi waki yabatta lwakuba baali bawaddeyo ekibanja kyabwe Ananiya ne Safira beeyama mu bweyamo bwa Katonda ne bagamba tuwaddeyo ekibanja kyaffe kati kitunde kikole ku mulimu gwa Katonda kati bwe baddayo ne balaba omuguzi ne bakitunda mu sente nyingi ne beeteesa bagatusaleko sente nyingi nnyo bwe tuba tukituuze milioni 10 tutwaleko milioni 2 tugambe nti bakiguze milioni 2 twesigalizeeko omukyala omwami yeesooka n'atuuka ku kituuti n'agamba oluganda mukama yeebazibwe munnange ekibanja kyetwali tuwaddeyo tufunye omuguzi ne tukitunda ko Petero tumukituuze mmeka twakituuze emitwalo 2 ko Petero namugamba lwaki mwateeseza gwe ne mukyala okulimba omwoyo wa Katonda ate ng'ekibanja mukituuze sente nyingi sente zoleese za bitundu kati itaawo genda abalenzi bakuziike amangu ago Ananiya nagwa wansi n'afa ne bamutwala ne bamuziika omanyi abakyala batera kujja bo buyisa abakyala basookayo abasajja basookayo
anani Sofia ndoza yajja sawa nga 5 omukaaga nga yajjanga ayimba kama yebaziwa abooluganda nti munnange twatunze kibanja kyaffe ne bba wange twakitunze $2,000,000 so nga bakitunze $2,000 so Petro namugamba sembera munnange mwakitunze mmeka mutwakitunze $2,000 namubuuza lwaki mweteza gwe ne bbaawo okulimba omwoyo wa Katonda kyebigere bitutte namugamba ebigere bitutte bbaawo bibyo naawe yitawo bakutwale amangu ago omukyala naafa ekanisa negwamu okutya kati yensonga lwaki nkugambye nti Katonda akuba era kibooko eriyo yakuba ku mulembe guli ogwananiya ne Sofia wakati yawe emisege gibadde gyegazaanya emisege ginyakuludde gizimbye kalina kani imagine omusege niguzimba kalina gwina apartment naye ng'endiga tezina wezisula omusege gwina ennyonyi naye ng'endiga tezina wadde kayumba omusege ne gugula Range Rover ey'obuwumbi oba bumeka oba bubiri omusege naye ng'obwo obuwumbi busobola okuzimbira obuyumba bwa kimu endiga nga 10,000 kati omusege ne gugula obuwumbi oba bubiri niguzigulamu motoka emu can you imagine kakati kibooko ya Katonda evuddeyo kibooko ya Katonda evuddeyo nabaga ndi mukambwe kubanga Katonda avuddeyo okulaga amazima abantu be amaziga gakulukuta njagala kulaga salwa nti bali abasajja bakola sente gwe tosobola zikola salwa era n'amaanyi sawo zino ngawulira abanaalaba vidiyo eno bajja kiraba si salwa munsi y'omwoyo nze nkaaba amaziga gakulukuta n'abaana ba Katonda amaziga gakulukuta mu maaso ga Katonda mutubbye basumba abasumba babba abantu balina za akawunti zaabwe nezituuka okufulootinga gavumenti neetuuka okubayita ebabuulizeeko sente nga nyingi nnyo naye ng'abantu bammwe ne akayumba kimu babagoba mu buyumba owuninga bizinesi ziri mu yo personal bizinesi ziri mu mannya gammwe amataka gammwe gemuguze gali mu byapa byammwe n'abaana bammwe tegali nti mulimu gwa Katonda bajja kugamba nti baweereza Katonda n'abasanyusa kuba Bayibuli gamba Katonda talekenga muddu we kufa njala mwana soda njagala kubuulya sometimes back kwosa jjo nali ku mavivi nga nsaba Mukama Katonda nangamba nti Robert nkuwadde abantu nangamba togeza n'osaba muntu sente nali nfunye emikiro nangamba togeza n'osaba muntu sente nze Katonda ndi mugagga omwana soda soko otunuulire nobwe bagamba mu Buganda ngu teboogera ku mufu soko otunuulire musumba yiga pasa yiga yabba abantu n'abajjako sente n'atunda empeta naye njagala kubu arwa yafa nekanisa Kategwe ne TV abasamize TV bagiyefuga bagiwamba naye yateredde abasamize bakimbowa yateredde yani si ya Katonda yabasamize bano bakimbowa eyo TV kati yabasamize bagiriko bagitundirako eddagala balangirako emizimu gyabwe kati Katonda nakuba abantu ng'abakubisa trailer naye nange yali antwalidde mu lwaki nange nali nseera naye okuva olwo nalekerawo okuseera si kyaseera naye wali oseera mu kubanga omusajja yazze najja abadde angulako ekintu ne mugamba mpe 2,000 nangamba nti nja kuwa singi 10,000 naye nawulidde nange mbutuufu 10,000 nga nsedde kati nze ne mugamba nti oba olaba 10,000 nze nkusedde kati nze kukoleredde bwera ekitwale nangamba mwoyo mulungi ne mugamba mwoyo mulungi ne muleka n'agenda kubanga yarabye nze mujjako 10,000 naye ngakipo omulimu gubadde gw'amaanyi okumujjako 2,000 nga okufa obwavu nedda kakati bili yagamba kikugasa kyo okulya ensi yonna n'ogimalawo ate n'ofirwa obwakabaka kati abantu mwe kyenjagala bagamba bantu mwe abali eyo abatunda ebintu mubba Katonda oli n'osanga n'atunda ennyama nga ayina akayinja ke kyagenda n'asala ayina ekipimo kino kyateekako nga tolabye ennyama akuguza kiro nga tewera ebijanjaalo akuguza kiro nga tewera bw'oli mu dduuka oli mulokole era n'ennyimba z'obulokoole zirina buli kimu 10 abantu obabba mulekeraawo Mukama Katonda ampise mulina kuba ne minzaani ey'obutuukirivu musumba omwana soda nzirumu nali ntambula Katonda ampe ebyokulabirako bwali ku makya nali ngenda kuweereza
nali nina mu siringi zange 5 naye ndwali lukaaga nali nze nali ndowooza siringi 5 kati obwana bwali bubiri bwali bugenda kusaba mu nasale ne bungamba nogamba sebo twagala otuweko change kati nga bwine ekye 5 bwagala coin kati nze nenzijjayo ne manya mbu wadde ekye 5 ne bugenda ne bwagenda ne butuuka ngeri ne bukomawo ne bungamba sebo sente otuwadde nyingi naye tebereza bwana bwali buli myaka 5 myaka 4 akaana negamba sente ompadde nyingi 10 kyo kikino omwana nakuddiza omwana nanzira omwoyo Katonda nangamba olaba Robert nti muteekwa kuba benkanya ng'omwana oli bwakoze kino kyenkubulya si kikubulya tekyali kirooto ng'omwana oli bwakoze muteekwa kuba benkanya nengamba Mukama Katonda nangamba tolyanga sente za muntu ne bwoba otunda engatto ng'oli agambye engatto muteeseza nti engatto yameeka mbu ya mitwalo 5 oba ya mitwalo 2.5 kati gwe n'omuwaka 5 ng'engatto ya sente meka ya mitwalo 2.5 kati gwe bw'omuwa kati ye mu butanwa laba bwakuddiza 3.5 mu kifo kyakuddiza 2.5 kubanga nze kyali kimbaddeko kati bwakuddiza 3.5 kiba kitegeeza engatto agitunze meka mutwalo kitegeeza afiiriddwa kati gwe Katonda ayagala akugezese gwe weebaza nti Mukama weebale ogabudde jajja ddungu ogabudde kati tegeera sitaani asigala akuba mu ngalo agamba weebale jjukira eri mu kubiikulirwa 12:7 eddoboozi ligambye nti aloopa baganda baffe emisana n'ekiro asse ku nsi kati gwakikoze ono sitaani agenda kuddukira emisinde wa Katonda n'agamba nti olaba omwana soda kyakoze ogamba buli gyakuweereza ng'ojja kusigala nga tokitegedde naye nga sitaani amaze kuloopa obubaka abutuusiza n'eri kiwandikiddwa kati gw'osigala ng'oyonoona naye nga tomanyi Katonda n'akuba abantu ng'abakuba dwakuba ebintu baseera oli n'agenda ali mu kibuga room ayina amayumba ayina apartment oli n'amupangisa $4,000,000 can you imagine ddala ogenda wa Katonda $4,000,000 $5,000,000 $8,000,000 bantu mmwe temuyina kwagala temumanyi bulokole kyekitegeeza obulokole kitegeeza love kwagala kubanga Yesu yagamba nti love one another amateeka 10 Katonda ge yawa Musa Yesu we yajja yagafunza gonna n'aganyiga gonna n'agakubakuba yagakolamu amendment yasoko gikwatako yagikwatako ngeri musi abantu bali balwana bagamba Museveni togikwatako ngali mu State House naye Yesu we yajja yagikwatako n'alinyiga amateeka 10 n'agajjamu etteeka limu etteeka eryo 10 gye yajjamu baliyita love kubanga bw'ogenda mu Bakolinso kigamba nti okwagala tekubba okwagala tekutta okwagala tekugeya okwagala tekubba okwagala tekuloga okwagala kwagaliza Export TV to the world.